oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Mbalamusiza nnyo ku BOCAT TV mwalekulira mpozi ngate mutulaba mwale kutufollowinga mwalekulira mpozi ngate mugoberera channel eno bulungi nnyo. Ime Nansi ogamba otya nembuuza ku Abibu Nsereko Amos Mukisa Shirat Love Shirat Anita Omongole Deriki Vala Nakazibwe OG wange ogamba otya oli UK nembuuza ku Judy Center mu USA nembuuza ku Susan Amoti ogamba otya OG wange Francis nawe nkubuuzako nnyo n'abala mwenna onako olwaleero njagadde mpitireko eno nga ndaba kyetaagisa era mujja kunsonyiwa waliwo abatayagala kuwulira ku bikwatagana na love naye olumu n'olumu ninza obutakiba buli lunaku naye nja kibawanga olw'olumu n'olumu. Ndabye nti okusoomooza kungi nnyo mu bikwatagana n'omukwano naye ng'ate ekibireeta kwagala kubeera mu nsi gye tutaliimu ne twagala tukole laavu eya sinema, laavu ey'omu firimu. Waliwo abantu bataddewo basetinze peesi. Tulina emigogo gy'abaagala na tulina omukulu Honorable Kyagulanyi ne mukyala we Babi Itungo. Abantu abo balina peesi gye basetinga mu bikwatagana n'omukwano. Osanga Bobi Wine ali mu kusiba akaguwa ka engato ya Babi n'ogamba mbutuufu nange wange yandigisibye naye nga weerabidde nti si gwe Babi, gwe si gwe Babi, gwe Debola, gwe Nankinga, gwe si gwe Babi. Dika kwagala kufaanana Babi ojja kugwira bwereere. Kola ekintu ekijja mu nsawo yo, kola ekintu ekijja mu mikono gyo, leka kuwambatanya bintu byetagenda kusobola mu laavu. Tulina peeyi endala erina peesi eyaayo mu laavu ye ya Rema ne Sebunya, the Sebunyas. Abo nabo bali mu range ndala eyaabwe eya laavu. Tojja basobola, tojja kubasobola, leka kuwanuuza. Babi ne Honorable Kyagulanyi, Mwami Hamza ne mukyala Rema Namakula balabe ng'alaba sinema ndi naye ka movie aka laavu natereka biteeka into reality nga gwoyagala obikolera oba gwoyagala abikole alina emirimu gy'alina okukola ye ali bize. Sigambye bali nti tebabeera bize, babeera bize naye the way they calculate their time eyawukana ku mbeera ey'abantu abalala aba bulijjo. Secondly, what do you offer? Gwe nga gwe ojja kwekanga nga Rema babimukola kuba she has what to offer to Hamza nga gwe toyina okitegeera. You have nothing to offer to your partner. Babi alina kya offering ewa Kyagulanyi ekimukoze ebyo. Oba ntegeera tuve mu laavu ya firimu egenda kubatta, egenda kubaabya emitima. Nina mukwano gwange abeera mu America bamuyita George Mulindwa. Yakola ku Radio Simba, twali tukyali bavubuka bato, but fortunately enough ne tukula ne tufuna emirimu mu same company. Already yate yali avuddewo agenze. Alina akayimba ke bakayita Sophie. Nja kubasaba mugende ku channel ebambi mukawulize. Alina mwannyina Sophie yamubeeranga bubi nnyo. Mulinda bwe yava ku Simba yagenda mu America. Kati ya Sophie ono abeera nnyo kunalaba firimu, alaba America enyirira, buli kimu kitambula bulungi nnyo, embeera eryokko obulamu bulyokke butambula bulungi nnyo. Ateeka muganda we ku pressure. George, nyamba, nfulira, njagala kujja eyo. Eyo obulamu bulungi. Eno ki Uganda ki Uganda olemwa nga bw'owulira engombo za wano. George agenda okulaba Sophia amulemeddeko nnyo. N'asalawo amwabiza omutima gwe amubuulire what is in America.
fine, America elifa better when you compare it to Uganda. Naye ate bye mulaba mu movie si ye real America. Okontegeera si ye real America. Kati wagambira yakolera akayimba kalika Sophie ebyo byoliko bya mu filimu eno bilala Sophie omanyi okuyimba nange nno nali wakabi naye ne munnemesa nga temumpagira nga temumpagira nembeesonywa mwafiirwa ekitone ng'ekyo kubanze nandibadde nga mbayimbira ne mutya n'okutya. So kakati namugamba America gy'oliko mwanange olaba bya filimu naye eno birala bw'otuuka eno olina okupambana. You have to work. Nze ndaba filimu nnyingi nnyo, ndaba filimu z'abayindi Eva babeera mu laavu, babeera mu kuyimba, babeera mu kuzina, babeera mu bulamu bwa fiction. Naye tebalaga nti omwami avudde ewaka agenza okukola. Tebiriyo ebyokukola. Bokitegeera kati muddira filimu n'olaba ewaka nti laavu weeri, amaka galina maidi nga 5 bonna bakolerera omukyalo omu, gwe naawe n'oyagala obeere ng'abo ne weerabira nti gwe oli mukyala mu Firika, gwe oli mwami mu Firika. Oba ontegeera, omusajja omufirika olina okukolerera mukyala wo. Gwe omukyala omwami kali nti agenze kukola, naawe olina okusigala ewaka okole emirimu egirina okukolebwa waka, kwoza ngoye, kufumba mmere, kulabirira abaana. Bw'obanga nawe mukyala okola, mwena ne muva ewaka ne mugenda ne mukola, ne mudda ewaka n'okolako emirimu egirina okukolebwa omukyala. Omukyala tagenda kukwata bokisa za mwami waazi we maidi oba muwala wazooze nga gwe omukyala wooli. Mukitegeera, omukyala togenda kugamba maidi akwalira obuliri oba ofuna bulungi nnyo, naawe olina performinga emirimu egigyo. So what you offer in love kyekikuleetesa ekyo kyolaba bakolera Babi oba Rema. Tulina challenge kati, new couple in the building, eya mwami Bujingo ne Susan Makula. Buli wa preaching bwati a preaching about Susan Makula. Waliwo abangambye nti eddogo gyeriri, Susan yaloga Bujingo. Nedda si ddogo. Susan kye yakolera Bujingo ekyamutabula yamukolerayo kye babadde tebamukolerangako. Munoonyereze nnyo, Susan Makula alina kye yakolera Pastor Bujingo. Bujingo kyabadde tafunangako mu myaka gye gy'alina. Gwe omwagalwawo olinayo ekintu kyakwenyumirizaamu nti wali okimukoleddeko. I'm not driving one way, I'm driving two way. Naawe omwami oyinza okuba olina by'oyagala bakkolere, weegomba, olina bye weegomba. Omukyala wo wali omukoleddeyo bye batamukolerangako. Bintu bitono nnyo bisurprising abakyala. Mukyala wo mulina ebifaananyi bye, mukube ebifaananyi. Mukyala kyuka tukube ekifaananyi. Naye nga gwe ekigendererwa kyo oyagala kumufunirayo kateeteeyi akalungi. Kati genda n'ekifaananyi ekyo ku dduuka ly'engoye. Ekiteeteeyi ky'osiimye bagaye naye kati njagala size y'ono, mugirabe ebeeri etya. Kamutonere. Temulinda birthday, temulinda Valentine, temulinda nnaku nkulu. Omukyala mutonere. Omukyala mutonere ne bwe baga si birthday ekola ki omugulire olugoye olumuwe. Ajja kutya. Ajja kusangulamu ne namba ya Akram abadde amukubira nga amukwana. Atandise omusika Elia amutwala agamba omwami wange buli gy'alina sayidi en'endala. Oba ntegeera. Omukyala omwami wo wadde okola naye akola oba osigala waka. Baako obuntu bw'omukolera, obuntu obwo obutonotono Babire bwe yayimba. Baako obuntu obutonotono obwo bw'omukolera nga mu butuufu ne waba agenda mu kkubo agenda kwenda bw'ati agamba ku lusumu ng'alinga ndaba. Ku
Busuumu alinga ndaba sijja gendayo kankole ki kambyesonyiwe. Omusajja obeerenga omulogeddawo nga si ddogo nti okutte mu ddagala naye just ebikolwa byo bijja mukaka atandika okukola wakubadde tasobola kutuuka 100% Ssebunya oba Rema oba Babi oba Honorable Kyagulanyi, naye at least ajja kukola naawe byolaba nti bino bye bijja mu nfuna y'omwami wange. I'm happy. Tuve mu laavu eya sinema. Otegedde njagadde mpitireko eno katono nnyo, nja kubeera nga mbasulirayo omwoyo tubeeko bwe tuyiga mu bikwatagana n'omukwano, tuleme kubeera nga tutomera, tuleme kubeera mpozi nga ate tugwa mu buzibu olw'okuba nti yagadde okolenga Swaziniga. Wali eri abayindi kye nabagaddeko bakola firimu yaabwe bagamba this is a fiction not a reality. Nkitegedde nti bino biyiyize babifikisinga bufikisinzi biyiye si bye bya bulijjo, kuba nabo nga bagenze mu reality laavu yaabwe ate enzibu nnyo. Laavu yaabwe ate enzibu nnyo. 2, you might love to live Babi's life or Bobby's life or Sebunya's life or Bujingo's life, naye nga tomanyi buzito oba how expensive oba how hard it is okulivinga that life. Naye gwe ng'obeegomba, live your own life. Don't live a cinema life. Don't love a love life, a cinema love. Ndowooza ntegerekese bulungi nnyo. Mulekeraawo okubeera nga mwegomba okukola omukwano gwa firimu, okubeera mu bulamu obwa firimu. Mujja kugwa, mujja mmenyeka emigongo. BOCAT TV kwoli, BOCAT studio gyeri Wambogo ekola, mujje tukuba omuziki. Ate mpozi Kabuzi restaurant ebwayise weeri ekola, mugendeewo, enamba kweziryawo, mujja kubeera mpozi nga ate mufuna delivery, mwabagala okubakolera delivery. Mubeere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV.